Kooti ya Buganda Road mu Kampala esindise kwa limande luzira abantu 8 abagambibwa nti beekobaana ne babba ensimbi obuwumbi 6 okuva ku akaunti za Finance Trust Bank mu lukujjukujju. Bano kuliko abasuubuzi abaami n'abakyala, kuliko babulooka wamu n'ab'ebyokwerinda. Abakwate bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kukozesa ebima ebikalimagezi ne babba abantu, okunyaga okulimu ekkobaane, emisango egy'obubbi n'okwekobaana okuzza emisango. Kigambibwa nti wakati wanga 3 nenga 8 omwezi ogwa Apuli omwaka guno, bano n'abalala bakyalira ku nsiko baakozesa olukujjukujju ne bayingirira kompyuta eza Finance Trust Bank ne babba ensimbi obuwumbi 6 nga kuliko ensimbi ze banyagira okuyita ku nkola ya MTN Mobile Money nga bakozesa layini 53 ez'omukutu gwa MTN. Waliwo n'ensimbi endala ze banyaga mu banka eyo nga bakozesa omukutu gwa Airtel era nga bakozesa layini za Airtel eziwera 8. Wabula bonna bavunaaniddwa emisango gino bagyegaaniddewo. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Grace Emmy lutegeezezza kooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era bakyanoonya n'abalala abagambibwa okwenyigira mu bunyazi obw'engeri eno baleetebwe mu kooti omulundi gumu. Gavumenti etongoza ennambika eneegobererwa abazadde mu nkuza n'enkwata y'abaana abawanduka mu masomero olw'ensonga ez'enjawulo. Ezimu ku nsonga eziviirako abaana okuwanduka mu masomero kuliko eby'obuteeyinza mu by'ensimbi, endwadde, abaana okufuna embuto n'ebirala. Ebimu ku biri mu nnambika eno mulimu engeri abaana gye balina okukozesa emitimbagano, okuliisa abaana emmere erimu ebirungo ebizimba emibiri gyabwe, okulwanyisa ebiragalalagala mu baana, okulwanyisa eky'abaana okufuna embuto, okulwanyisa ebiragalalagala wamu n'okubayigiriza okukola emirimu givaamu ensimbi n'ebirala. Ennambika eno ekoleddwa minisitule ekikula ky'abantu ngeri wamu n'omukago ogutaba bannakyewa abalwanira eddembe ly'abaana n'abavubuka oguyitibwa Sexual Reproductive Health and Rights Alliance. Bw'abadde atongoza ennambika eno mu kibuga Kampala, minisita w'abaana n'abavubuka Balamba Rugahara asabye abazadde okukubiriza abaana bawanduse mu masomero beewale ebyabafumbo kubanga kijja kubasuula mu ntata. So we need to support our children. We need to guide them time after time against the dangers of having premarital sex, having sex at an early age, having affairs with the fellow poor youth. You have affair with the poor youth. When you're already poor, you end up dying poor. So the vicious circle of poverty rotates around you. The boy you have lives in a hut, in the mother's house, in a hut. Then the girl lives in a barracks, in a small unit. I mean, we need to stop this. Akulira enzirukanya emirimu mu mukago gwa Sexual Reproductive Health and Rights Alliance, Margaret Nanyombi agambye nti ennambika eno egenda kuyamba nnyo ebitongole by'obwannakyewa ebikwatibwako ensonga okukwatirako abantu ba bulijjo mu kulabirira abaana abawanduse mu masomero. Guidelines zino ze tulaunchinze olwaleero ne ministry ze tukozeeko okumala ekiseera tumanyi zigenda tuyambanga ebitongole by'obwannakyewa okukola ebintu nga si ffe tugamba nti ffe tusazeewo tukole kino ate nga ne gavumenti nayo enotwala obuvunaanyizibwa nti nno guidelines zino tebaziraunchinze bulaunchinzi naye ziyina okukola okulaba nti buli muntu azikozesa, ebitongole ebyenjawulo bizikozesa, bannaddiini bazikozesa n'abazadde. Poliisi mu disitulikiti y'e Kagadi ekyali ku muyiggo enoonya abantu abali eyo mu 40 abagambibwa nti bagudde mu mazzi ag'omuganguse ku kyalo kya Leni mu disitulikiti y'e Kagadi. Bano okugwa mu muganguse kyavudde ku lyato kwe babadde basaabalira okubbira, kyokka we tujjidde ku mpewo nga poliisi yakazuulako omuntu omu yekka. Azuuliddwa ye bya Ruhanga Tumwayise ow'emyaka 27 nga mutuuze ku kyalo kya Leni wabula nga banna abalala tebannakubikako kya mu lubaale. Poliisi egambye nti omuwendo omutuufu ogw'abantu abatalabika tegunnategerekeka kubanga tewali lukalala lutongole lufulumiziddwa ba byakwerinda olulaga abantu ababadde ku lyato eryo. Kigambibwa nti bano eryato lyabasudde mu mazzi ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ekyayise wabula poliisi ekyakola butasamuka butasamwoyo okuzuula abantu abo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Julius Alan Hakiza agambye nti bayungudde balubbira baabwe nga bali wamu n'abalala b'ebyokwerinda okunoonya emirambo gy'abantu. A tragic incident in which a canoe carrying an estimated 35 to 40 passengers capsized on River Nkuse at Chalen village
Pachwa Town Council on 28th of April 2026 at about 8:30 p.m. Police responded immediately. One survivor has been identified as Byaruhanga Tumuhaise. Kooti enkulu mu Kampala ekkiriza munnakibiina ky'NUP Fred Nyanzi Ssentamu okweyambisa emikutu gy'amawulire okutuusa empaabaye ku munne bwe battunka ku kifo ky'omubaka Paalamenti wa Kawempe South mu NRM Madina Asereko. Omulamuzi Joyce Kavuma aguli mu mitambo munnamula ye awadde Nyanzi olukusa okweyambisa empapula z'amawulire ebbiri okuli Daily Monitor ne The New Vision okutuusa ebbaluwa eziyita Madina Asereko yeyanjule mu kooti kubanga bamunoonyeza abuze. Nyanzi Ssentamu yawaaba omusango ng'alumiriza Madina Asereko okumusala ensawo mu kalulu akaaliwo nga 15 January omwaka guno, wabula amagezi gaabadde gamwesibye ng'amunoonyeza okumukwasa empaaba ye emuyita mu kooti wabula nga tamulabako. Ono ategeezezza kooti nti bapuliida be batambudde obwoya ne butuuka okubagwa ku ntumbwe emirundi gyonna gye bamunoonyeza mu maka gasangibwa ekyebando tebamulaba era nga batuukako ne ku mulimu gy'akolera ku Hajat Madina Foundation e Mulago nayo nga tebamulabako. Omulamuzi Joyce Kavuma kaakano akinogaanyiza nti ddala Nyanzi afaabinnye nnyo okunoonya Madina era ng'akikoledde mu budde n'ategeeza nti mu mbeera ng'eyo etteeka limukkiriza okweyambisa emikutu emirala. Bw'atyo alagidde Nyanzi akozese ennaku 7 okulanga mu mikutu gy'amawulire ataddire ne kopi endala agitimbe ku kooti enkulu ensi yonna emanye.